there must be a voters register. Can we have a look at the same? At least that one establish who is eligible and who is not. And two, our client here, you know, he is a candidate. He has failed to download that app you are talking about. And he has not cast his vote as we talk right now. May we know whether he is now going to be disenfranchised, that is not going to participate in the electoral process. Can we put ourselves in order? There are 3,100 voters. I hope I've answered your question. Do you still have any other questions? Obulungi bwa music naffe olw'obulungi bwe twagala wuma ebeerewo ng'abayimbi kino olwaleero mu kisitoopinga tuddemu tutereeze tulonde ekyo mbadde nsaba g'omu. We want transparency. Please somehow get your phone and vote in the presence of your lawyer. There's no further evidence than that. Get your phone and vote now and prove us wrong. Wabanga balaba obwenkana tebubaddeewo ne tugamba tusazeemu okulonda. Obwenkanya tebubeera mu birowoozo mwokka naye bubeera ne mu engeri abantu gye bakiraba. So ku lwaffe tubadde tutambulira mu bwenkanya naye abantu babanga tebakiraba bwe batyo nakyo kikontributinga ku kusalawo. Ffe tukoze buli kimu okulaba nga tulaga obwenkanya naye ebyuma ebinganga ebituvuddemu netugamba abantu baba balowooza ekintu kibulamu tujja kiyimiriza paka tulabe nga tukola ekibasanyusa. Simu eri mu kubaleeta mirundi ena n'onyiga neera akalulu ne kagenda n'onyiga kusima ne bamuleeta mulundi gumu. Kati awo wengambira online eviirewo ddala. Ttiimu kingisa bweronda ebyaffe tebiyitamu. Kati onammatiza otya nti ompangudde mu ngeri ya gundi. Bweba sente teziriwo kangende ngule bokisi ya sabuni nteekeko ekifaananyi kya frame nkitimbe wali abansimbe mabega bansimbe. What's wrong with that? Okutuuza mu bintu bye tutategeererako ddala. Ekyo bye balega ku screen kyebaze dda. Kati baba bagamba buli ku screen nga ffe abali wano tunalonda buvuddewo. Ani yalonze? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.